Tulina Joyce Nyenyi olunaku olwaleero ate aswazizza omukulu Mathias Mpuuga Nsamba naye n'akitegeera nti eggwanga lyo abantu bamukoye bukoyi. Mathias Mpuuga Nsamba olunaku olwaleero akedde kwesitula n'obutyampa bwe mbu ajja ku kitabo kya National Unity Platform okubaako enjogerezeganya ye gy'agambye gy'ayagala okwogerezeganyamu n'abakulu b'ekibiina wabula bamuyiseeko nga batamumanyi bw'atyo n'asigala nga bimusobedde ng'amaaso gamukanuse nga bw'olaba kale kwegamba takyalina lugendo takyalina kyazzaako. Era nga twongera obajjukiza abantu baffe mikwano gyaffe nti mu mbeera eno etambula bw'eti twagala okuba okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye tukola kye twegattako tutereeza eggwanga naye tusaba nnyo okulaba nga buli kimu kitambula ddala nga bwe kirina okutambula era ng'eggwanga lyaffe libeerera ddala perfect nga bwe lirina okuba. Twongera okujjukiza buli omu nti Uganda ey'ewamu bannayuganda bangi bagitunuulidde era bannayuganda bangi bagisuubiramu ebirungi bingi. So tutambulire wamu tukwatagane wamu tulwanire wamu tulabe nga tutereeza eggwanga n'ebyo ebyasoba. Ababaka naddala baali abagundi G20 abatuula ne Joyce baagala nga bamumatiza jangu weesimbewo emityana. So President Kyagulanyi olina okwegendereza ne bakama baffe. Waliwo meeting eyatuula ku Popopo mu January ng'ennaku z'omwezi 12 ne basalawo ababaka abamu nga bakimanyi bayiza obutawangula ne babagamba mwe mugezeeko mulemezeeko musigale mu NUP. Bwe mumala okuwangula nammwe muteekewo resistance. Nga bino meeting eno yatula Mathias Mpuuga, yalimu Samota Lubega Mukaaku, yalimu Michael Mabikke, Enule Lubowa n'omukungu omu ng'ye essaawa zino yatyamu okuyingira ebyobufuzi olw'amaanyi ow'ekitiibwa Kyagulanyi g'oyina. Mukama wange President Kyagulanyi njagala message eno ekutuukeko bunnambiro kubanga waliwo ekivugibwa. Waliwo abaka ba Parliament bagenda kujja mu ofiisi yo bakugambe Sseggona ayongerwe kaadi ya NUP. Nkiddamu waliwo ababaka ba Parliament, waliwo abakungu abagenda okugamba mbu kaakati omanyi bw'oleeta Sseggona n'omujja ku Mpuuga, Mpuuga is nothing era tetwagala na kumuwa mbudde. Medad Lubega Sseggona akali amaggwa is one of the MPs abagezezzaako okuteeka resistance ku NUP. Atunuulidde kaadi olumala ogifuna abazoganye. I repeat, njategeeza mmeeya w'Ekyengera Mathias Walukagga nkimanyi abantu bangi baatandika dde okutuuza ne bakugamba toweesimbawo kuba MP. Right now tetukyayagala bantu bakwegayirira. National Unity Platform n'owekitiibwa Kyagulanyi capacity ezimba omubaka Parliament weeri nga tomaze gamba nti munnange ate kooti ya Kisekwa yatudde ate neekola ki. Sseggona tumubuuza Mpuuga bwe yalya ssente wayogera oba waddamu jalibu jalibu. Era mu mbeera eno mukama wange President Kyagulanyi nakano njagala tukatunuulire. Waliwo abakulembeze mu kibiina. I repeat, wano sharinga video kubanga wowazibu ate mumanyiza abyogerako. Wano ngenda wowazibu obutima omutono bamalirize kabaagala nga sinagenda. Waliwo abakulembeze mu kibiina. Kakati Joyce baagala ne ba father bamuyise. Father n'amugamba mwana wange nze nkuwagira naye nkuwagira ojjidde ku kaadi ya NUP. Joyce baagala ne bimusukkako bibino kambi bapuleyingire. Father n'amuzza ebbali. Father oyo yali baasa bwe twali mu seminaari bamita Father Francis Xavier Kinaalwa. Yagambye Joyce baagala n'amugamba mwana wange bino byonna mbigamba njagala obitegeere nze
nkuwagira oli wa Nuupu ulira uliriza Joyce Baagala ali maaso kubanga basanze akazito kabe ne Sseggona bagamba baba toli wa Nuupu ulira father bwe yamugambye kati Joyce Baagala alina olugendo nabagamba nga babaagala nga balooza ekisajja kyabwe kinaafunamu amaanyi nga balooza ekisajja kyabwe ngo Kyagulanyi bamuzanyirako Kyagulanyi tebamuzanyirako bangi bampuuga basaba akalulu k'Ekawempe bakabbe Museveni akabbe boogerera okwo omanyi singa be bali mu kwogera kati akalulu k'Ekawempe kakanyuga NUP ne kaleka Kyagulanyi mu bbanga ati bw'oba tolina kaadi ya kibiina tosobola kwogera ulira father Kamabuuze Joyce Baagala badde mbamuwe kaadi kubanga biri kati bigenda mu maaso Sseggona Joyce Baagala Alani Ssewanyana waliwo ekintu ekitambula kati nga Joyce Baagala era akasente akakozesa gurawundi geno mulaba naye nga abantu bamubuuza Nuupu kati ababaka abamu ba Dr. Hilary Kiyaga bali musendasenda bamugamba tusobola okipanga n'oddamu n'ogifuna naye Joyce Baagala gwe bajja ku bukiiko n'alemerako Joyce Baagala ye nga ye right now stand ye ebya Nuupu abyogerako kubanga waliwo abantu abagenda otufuukira obuzibu atuuke mu parliament tuleete baakaziwe Bashir tu atuuke mu parliament afuuke baakagabo bino mbibagamba meeting yatula ku popopo meeting eno nga bagamba abamu musigale eri sente ne ziyita nga Mpuuga aziwadde muwalimu omu Butambala avume Muwanga Kivumbi Mpuuga nga be basindika sente n'amongi ne bagamba mukube Muwanga Kivumbi muwalimu n'ayimirira mu swala n'akuba Muwanga Kivumbi omubuza otulo amukube kati bino bituli musibya kusaaga abantu bangi bali mu kweyagaliza abantu bangi bagala kumalawo Bobi Wine bagala kumukuba abamu batunulidde bwa president era president Kyagulanyi olina okwebeereramu naffe tulina okubeereramu abantu bakyali ku mission abasinga yakujjako nakyemalira abantu bali awo ebintu babifudde bya bulijjo Bannayuganda beetaaga change Bannayuganda beetaaga nkyukakyuka naye osanga abantu bali mu kweyagaliza nze nzaddako Bobi bw'avaawo abasajja baamu batuuse n'okugenda ku balogo baloge Kyagulanyi Ssentamu bazimbye amakanda mu ebintu temubiraba naye mbagamba tewali mu NUP Kyagulanyi gwatataddeeko jjinja mwenna abataddeko mwenna ensi yali tebamanyi mulebe kuyita mu nkwe zisaanyawo Bobi Wine mulebe kuyita mu nkwe kumupangira era mbagamba byonna bye mukola mubikola lwa National Unity Platform mubikola lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tabakwerekereza ku myaka gy'emito temwali badde we muli mwabatunudde nti nange Bobi bw'avaawo n'akitanzaaddawo ffe tetwajja kubeera ba pulezidenti ba Nuupu tetwajja kubeera bagundi ba Nuupu twajja kudunula nsi mudde mu layini entuufu mudde mu layini etunuulira omuntu wo wansi bangi struggle kati obasanga nga tugeze waliyo press conference agamba kasitaafu ne suuti nyambadde ntya nkoze bwe nti nedda our main cause kwe kununula ensi yaffe Uganda Bannayuganda battibwa Bannayuganda emirambo kati byalwafuse luyimba buli wotambula ku kkuba abantu babatta abaana bali mu makomera Museveni beyasiba Bannayuganda baavu
bwe twogera ensonga zino abamunyiiga ne tuba tubajjukiza our main goal, our main cause eyajja omusajja Kyagulanyi eri gye yali n'agamba nzije. Era mbasuubiza tetugenda kusirika kuzina ensonga kubanga embeera eggwanga gye lirimu si nnungi. Kaakati mukulu Sseggona njagala ojje ku vidiyo n'akabinjako akasuubi. Akabinja kasuubi kalimu abantu bano wammanga. Naye nkwebaza President Kyagulanyi kyakabinja kasuubi wakamenyaamenya. Kalimu Honorable Betty Nambooze Bakireke. Oyo Betty Nambooze Bakireke yakyuka. Era oyo mukyala mumwebaze nnyo, yategeera transformer y'amasannyalaze yaani. Nambooze n'awagira Kyagulanyi Robert Ssentamu. Mulimu Muhammad Mwanga Kivumbi. Oyo naye yakyuka, naye ye Deputy President waffe. Mulimu Kasibante Moses. Oyo baamukwasa assignment nti buli woowulira erinnya Rubongoya, buli woowulira ki kuba ku ttaka, buli woowulira mukuba ku ttaka. Kati Kasibante Moses ne ttiimu yaabwe abo bo baakibawa. Kasibante Moses ye mission gy'akola ki gy'atambuza. Ne mubeeramu omukulu gwe bayita Elias Lukwago, naye ali musuubi. Mulimu Medad Sseggona, Mathias Mpuuga. Kati oyo Mpuuga ye takyalina kyagamba ggwanga, kubanga buli waalaga alina okunnyonnyola abantu bamubuuza ku 5. 5 byamufuukira ebiki 5. Kati olwo ababaka be baali babuzaabuzizza bano ba Joyce Baagala, baani bawala bato, kubanga abasajja bakozesa sisitimu ey'okukwana. Kati Joyce ali lubuto lwa Waakitiibwa. Oweekitiibwa Mpuuga, Joyce Baagala ali lubuto. Mbadde temukimanyi lubuto mbw ate lw'abalongo, ate abalongo tebakulira bbali. Ate nga Mpuuga era Ssaalongo yazaala abalongera ebbali. Omukyalo ono gwe nabalaga owaawo awo ayina n'egundi ensangi, ayina supermarket. Kati missoni zaabwe zonna zitambulira awo. Kati Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine mugenda kubeera surprise. Mugenda kubeera surprised mu 2026. Mutya balowooza tabalaba, balowooza tabategeera. Gwe wenna ng'oli eyo nkugamba tuli mu byaddala byakujjako nakyemalira. Era mission gye tuliko bannansi kufuna mirembe. Waliwo project ebadde etambula, nga project eyo ssente ziyitira Wanita Amongi. Era ssente ezo ababaka Parliament abamu nga batya okwogera, kyovula tebalumba Anita Amongi. Era weebuuza ababaka abasinga babadde nnyo quiet ku nsonga zino. Naye njagala muwulirize ebigambo bino. Ekyabadde Kawempe North, Luyimbazi Erias Nalukola yali wa DP. Luyimbazi Erias yatuuka ekiseera nga tamanyi nti agenda funa kaadi ya NUP. Oweekitiibwa President n'obukulembeze ne bugaba tugende ku ground, ne bunoonya nga Luyimbazi ayina what we call ground. Bano abasajja baali balinze kibumba Luyimbazi Erias Nalukola bakole missoni zaabwe. Era Erias Luyimbazi Nalukola right now as we speak, ng'ensimbi zaayita mu kalulu k'e Kawempe okumulwanyisa, abasajja bano n'akabondo kaabwe nga bayina n'omusajja gwe bayita Moses Bijirwa mumanyi state agent atambula buli kakutu, abo bonna mubeegendereze. Zambaale Blasio Mukasa njala owulirize. Mukulu Zambaale, bino biwazzeemu tetuli mu kusaaga, tetuli mu kusiika binyomo. Zambaale gwatamanyi kwezi nti avuma president ako kapeji, kubanga Zambaale ogenda kweyokesa wekka.
obwo bupeegi bwe bakuyitako smakwezi mwanalyze eso bino sibyo tetuli mu bino bya NBS fe tuli baanirule eriyo eri Museveni era muganda nge Zambaale nkugamba ebigambo bino bwe bisiramu kulaba ku bupeegi bw'abakwezi aba basajja baleese ba Sky Soldier baleese baani abavoola omukulembeze waffe omuntu avoola Kyagulanyi temumuwa matu era namwe bannayuganda oyo temumuwuliriza mumugobe abeera mulabe naye ensolima muzeegendereze kubanga ensolima nyingi bino mubirabye mu diaspora abantu baweeredde obutwa